Okusinziira ku ssemateeka w'eggwanga erya Uganda, buli ggwanga lirina eddembe okubeera mu ggwanga lino erya Uganda ssaako n'okweyagaliramu. Era ng'omukulembeze wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni azze akuutira abantu bonna okwewala okuleetawo enkola ey'okusosolagana mu mawanga. Weewaawo kino azze akyogera naye bannabyabufuzi abasinga obungi naddala ku ludda olumuvuganya bazze bamusongamu olunwe nti yakyasinza okutyoboola ssaako n'okuleetawo enjawukana mu mawanga nga ne woofiisi ezisinga obukulu mu ggwanga asinga ziwa abantu bava mu kitundu kye. Amawanga agamanyiddwa mu Uganda gasoba mu 50 era nga ne ssemateeka kirambika bulungi era nga bano abawa eddembe okweyagala nga bannayuganda abalala. Waliwo amaloboozi okuva mu mawanga agatali gamu agazze geemulugunya okubeera nga basosolwa nga n'eddembe lyabwe bali bamazeeko. Olunaku olwaleero ekibiina ekitwala Abanyarwanda ekya Council for Banyarwanda kisisinkanye bannamawulire ne babategeeza nga waliwo olutalo lwe baggudde ku Banyarwanda wano mu Uganda. Okusinziira ku ssentebe w'ekibiina kino nga ye Frank Gashumba agamba nti waliwo akagenderere abamu ku banene mu gavumenti ke batandise okukozesa okumalako abantu bano eddembe nga balinga ababatwala nti bosi bannayuganda. Tuli bannayuganda nga mmwe, ndi munnayuganda ng'omuganda, ndi munnayuganda. Rights omuganda zayina, omunyarwanda zayina. Rights omusoga zayina, omunyarwanda zayina. Rights omugisu zayina, n'omunyarwanda zayina. Pozi nga sinaba batambuza nnyo. Ebitundu nga Masaka byali part of Rwanda. So Banyarwanda have existed in Uganda much earlier than some other tribes. Ekyo njala mukimanyi ebitundu nga Masaka. Ebitundu nga Kisolo, Mpolole yonna byali part of Rwanda. So Abanyarwanda babadde wano okumala emyaka egisoba ne mu 200. Mu kubala abantu okwakolebwa mu 1900 Abanyarwanda nabo baabalibwa era ne bafuulibwa eggwanga eryetongodde wano mu ggwanga erya Uganda. Era nga Gashumba ategeezezza nti gavumenti zizze zibeerawo naye ate eno gavumenti mwe basingidde okusosolebwa nga kaakati n'okufuna endagamuntu n'empapula ez'okutambula lubeera lutalo. Waliwo click mu gavumenti eno deliberately etatwagalira ddala. How? Munnayuganda azaaliddwa Uganda okufuna national ID kifuuse kizibu nnyo. Osanga omwana azaaliddwa Ngoma, azaaliddwa Masaka, azaaliddwa Rwengo atalina attachment yonna ku nsi gye bayita Rwanda ne bamuma national ID lwaki mbwafaanana ab'emitala. Abakozi ba gavumenti bali mu immigration wansi awo bafuuse ekirala. Actually basetingawo ne special desk handling Abanyarwanda. Baganda baffe bangi bali mu makomera. Ebitongole by'abambega mu Uganda kasita bikuzuula nti oba obadde oyogera n'abantu b'e Rwanda bakuyoola buyozi. Wetwogera tulina Baganda baffe abali mu military police detention e Makindye bamaze mu mwaka mulamba tibatwalibwanga mu makooti, omusango ogubavunaana guli gumu mbu bafaanana ab'emitala. Frank Gashumba ayongeddeko nti okwekalakaasa okwabaddewo ate kwaleetedde eddala embeera okusajjuka nga bannayuganda bangi abali ebweru w'eggwanga be batandise okukumamu omuliro nga baagala Abanyarwanda batandike okukolebwako ebikolwa eby'effujjo nga kw'otadde n'okubatemula. Gashumba ategeezezza nti ekikolwa ekyo si kirungi kuba nabo bantu nga bannayuganda abalala. Era ono ategeezezza nti munnakibiina kya National Unity Platform alina okuvaayo abeere ng'akyogerako ate nti si y'omu ku abo abantu abasosola mu mawanga. Ekisinga ottuluma ffe Abanyarwanda abazaaliddwa Uganda nti abantu abasinga spreadinga gospel ey'obukyayi be bannayuganda abali e Europe, abali Asia, abali mu America abaafuna obutuuze mu ezo ensi. So nkubira omulanga His Excellency Bobi Wine, Robert Kyagulanyi aveeyo agambe nti abantu bonna abakozesa ebigambo ebyo promoting amawanga tebali part of NUP, tebali part of people power. Gye buvuddeko Gashumba abadde tali makambugu n'abamu ku bakungu mu Bwakabaka bwa Buganda. Ono abuuziddwa oba nga yembetezi eyavuddeko abantu okutandika okubasosola. Sirumbangako Kabaka wa Buganda oyo njogera nyimiridde soogera nga ntudde. Owulira bajjajjaffe abaafa baatugamba nti mulwanyisanga omuntu yenna temulwanyisanga Obwakabaka bwaki bwa Buganda. Lwaki? Bajjajjaffe baali hostel ba Baganda. Nze olutalo lwange lwalina Charles Peter Mayega terwali na Katikira terwali personal. Owulira so nze olutalo lwange lwali na Peter Mayega ate lwasirika. Era Gashumba abuuziddwa lwaki ensonga zino tazitutte mu ofiisi ezitali zimu eza gavumenti okubeera nga bamuyamba n'ategeeza nti abamu ku bali mu ofiisi ez'enjawulo mu gavumenti be bawomyemu omutwe ogw'okubasosola. Naye omuntu asinga okusosola mawanga muno bamuyita Kadaga. Yaŋŋamba nze nnyini sirina right kwogera munnayuganda tisiri muki munnayuganda. Kati nzirukirewa ewa Sipiika yaŋŋamba nti siri munnayuganda.